Okay, mbebazo bazabuli omujasizido okubeera nga ate agoberera abera Fahad Praise okubeera nga ate kutusako amawulire nga bakatambula mu ggwanga Uganda ne bulugwanga yonna video nkola fe bwebeera otandika kubeera nga ate oginterako ekigawo like nga sharingirako abalala nga bosobola comment section eyinayo ebera open tekigana kubeera nga ate osobola wansi ka comment ko of course ku bikibi ogenda okubeera nga ate olaba video eno egenda kubeera nga ate ekwatagana nnyo ku nsonga z'omuvubuka oyo amanyikiddwa nga Sanya gwatamanyi Sanya waliwo abaana ba NUP abakwatibwa givuvuddeko I think babadde bawezeza emyaka ena bwe ddu mu komera era nga munnaye wiiki ewedde basobola okubeera nga ate bateebwa Sanya teyakwatibwa yekayeka yakwatibwa ne banne kuliko ba Olivia Lutaya n'abalala naye nga abasinga okuba nga bamanyikiddwa ye Olivia Lutaya asako n'oyo omuvubuka Sanya bwe bavaayo Sanya yakwateko nabeera nga ate agenda ku ma TV agenda ku interviews ez'enjawulo nabeera nga ate akola program ng'agamba nti omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu sako n'ekibiina kye kyakulembera ekya NUP be bakulemberemu okubeera nga ate mbo babatuma ne babeera nga mbo bookya poliisi mu nga bakola effujjo ery'enjawulo era nga video mwajjanga muziraba kakati ye Olivia Lutaya bwe yavaayo mu komera ate yakwata bukwasi kubo nabeera nga ate addayo ewa mukama we Robert Kyagulanyi Ssentamu era ebintu mwagendanga mubiraba mpola mpola kakati ekiriwo ssaawa eno by the way nga sina kubeera nga ate nkutwalayo muzikirize mbere nga ate mpisaawo kano akantu katini nnyo gwe wenawena ng'oli mu omwana nkuba kyeyo Saudi Arabia, Qatar, Dubai, Bahrain, Oman, Kuwait, Jordan, Yemen, Iraq, UAE awo nawona ku ddungu please obubaka buno buwulirize nnyo actually n'abakikubira mu America, Canada, UK, Europe yonna kakati bw'obanga obadde otereka ssente zo mu banka emanyikiddwa nga Standard Chartered Bank please beera informed nti very soon egenda kubeera nga ate eggalawo branches zayo zonna oba ogenda kubeera nga ate erekerawo kubeera nga ate operatinga mu ggwanga Uganda so just beerawo ng'okimanyi bw'obanga obadde oterekayo akasente sigambye nti kajjeeyo oba tokajjaayo balekerawo bankinga nabo naye beerawo ng'okimanyi nti bagenda kuba nga bakomya enkola zaabwe okubeera nga baweereza bannayuganda kitegeera so kitegeeza nti banka eyo egenda kubeera nga ate eggalawo very soon mu ggwanga Uganda ng'akuzizaayo wali ow'omukulu Sanya munnaye olunaku olwaleero abadde ku interview awo nabeera nga ate ayasa ebyama agambye batandise dde okubeera nga temunaye bamunoonya era ali mu bweraliikirivu ow'amaanyi mbu baagala kumutta video ngenda kubeera nga tenje kupuleyingira asobola okubeera nga ate ogiwulira ani aplanning okubeera nga ate atta Sanya waffe ngenda kubeera nga ate nkutirawo video sobola okubeera nga ate owulira embeera nga bwetambula side ezeeyo naawe tekigenda kubeera nga ate kukirira wansi awo osolooka comment of course ku biki byogenda okubeera nga ate owulira omukulu Sanya omwamagezi ki bino byonna ngenda kubeera nga ate mbikuteerawo awo naba nkugyeyo ewa Sanya of course ngenda kubeera nga ate nkwongerezaako videos endala nyinyi nnyo tulakkalira zirimu ebyokuyiga saako n'okubeera nga ate onyumirwa so abeera nga ate osubscribinga bwobanga obadde tona okubeera nga ate otugatako ka notification bell kakoneko kajja kubeera nga ate kaku alatinga buli nawo ndesa video ojja kubeera nga ate ofuna ka notification awo nti kakati kino kifa kisobola okubeera nga ate kigwawo kankutera ensonga zino nkomawo namawulire amalala mangi nnyo tumubaawo ani akunoonya ani ayagala okutuusaako obulabi security enjirina security enjirina olina security abantu mbagumya teri agenda kunkwatako teri agenda kunkwatako oli mugumu kyekituufu ekyokubiri teriyo opposition alina mundu era singa nfa masasi gavumenti yebenzise nze ndi kakiya kambuzi simanyi kweka Bobi Wine tasula na mundu era singa ntemulwa gavumenti yebenzise lakinga ekwagaza ati kati kirabye kakati nga wene tayina kyenyagaza wenkugambidde nti security njirina wendi teri agenda kunkwatako naye singa ofa masasi singa bucha ku machanti afudde amasasi tegera butegezi nti abantu mundu beba gavumenti yenzise ezo ze mundu kyabwe tazirina ezo tazirina ko busobozi ekyokubiriza nesigalla ndi musajja musiramu nenkyamfa teri bannange buli omu wakufa tukirize tugane Sanya mwe mwatikinga obululu because kyemmanyi twalondo oli mukomera bakwatadde webamala okulonda wetwamala okulonda nga 2021 January tebakwata mu December wa 2020 twayimbulwako netumala netuddamu netukwatibwa okategedde bulungi twayimbulwako newayitawo akaseera kampaawo kageera ne baddamu ne batukola ki netukwatibwa so mwe mwatikinga ng'obulwadde otegeeza ki okutiikinga obululu kye nabadde ntegeeza obululu we twagenda ku polling station twali tusazeewo tukuuma akalulu
kamuzeyi Kyagulanyi n'okuba nti tewali bayayi bagenda kakola ki era abasajja twabakuba abagoberezi b'NRM twabayisa bubi nnyo ku nsonga eyo twakozesa omukisa ogw'okuba twakeera wamu twasulayo obusuzi gye twasula ne tukozesa chance eyo ne tutiikinga obululu twatiikinga obululu kumpi obukadde nga 2 twatiikinga obululu obubalirwamu miliyoni 2 naye nga tukozeewo kavuyo kuba abitunde ebimu alaba bululu wajja leeta abamu tebalonda twabbira Kyagulanyi obululu miliyoni 2 kubanga twabalirira nti Kyagulanyi mwawubbanga mutya nkugambe twateekawo mbeera y'akavuyo ku polling station era gye wawuli abatalonda tisimanyi bituuse leeti twateeka nkugabe twalina obusobozi obulumbe mmoloka twalina teebereza nkugabe nali nze nyingenda kweyiwako mafuta kufana basirikale kakati obwo bwali buntu butini Mbalimba wuyo omukyaki yuyo ekireka nzize wano nga nzize bulijjo nkulaba ku TV sikiriza nzize neegatte ku Yesu ankolera ebyamagero omuzikiti baguyita masikiti bagiyita Masikidi Hussein eze imaamu waabwe alimba oba bangube teyasoma tumuyinako bwino Surati Maharij alimba eyo bagiyita sulati wake wuyo mubuyiddiini wammwe kakooza wuyo kati tu yuyo obadde imam pastor era olukuŋŋaana olwo omusajja lwangeddeko sitegedde nange lwakindiwa mumuwulira omufere kuba emabegaawo nabalaba nga bali ku lukuŋŋaana ekyali ekyo kyonna era bagenda bagenda kwekuddagala imaamu nze mumanyi waabwe yagendayo nsobole okubeera nga nkompintinga nabo era nange neewuunyizza obulamu bwange engeri gye bukyuseemu okubanga ndi wano wuyo omufere oyo ye mwoyo omutukuvu agati ekintu wuyo omufere bwakedde ku makya nga nyina ekintu ekiŋŋamba nkyewalewo naye nga nabaze kugenda katuuti wali abasajja bali ntandika embeere nga nkompitinga nabo kuba ebitabo byange mbirina Tanya muganda wange speedi nga nnene nze ndabanga gwagenda okutomera otuuke n'okwegomba Olivia Lutaaya aba bakuweererezza ne beweegulamu babuuze ku Ashibaaga Kate yakusooka okulaba omusana obabuuze achievement zaalina okuva lwe yajjamu NRM obabuuze ne waali kuba tebamanyi nsaba obambuulize kuona yagamba nti Nuupu yamwokya ate gavumenti yanjokya gwobabuuze Sanya my brother kituufu kulika yeru zero osobola okuba nga wawabisibwa naye abantu abo tebakutwala supiidi ffe tubakoledde tubaagadde naye wadde okukiina olugendo nti minisita gundi agenda bweru jangu tutambulemu mmye nkubuulira tubaagadde wadde akasimu nti munnange olwanye naffe oli otya wasuza otya mmye kati nkubuulira era nkugaziyiza ekifaananyi wajjoze Sanya my brother wentetegula empola kituufu osobola okuba nga wakyuse nendowooza example zikumala okutegeera wajjoze omanyi ge mazima ge mbagamba alina mmene mujja to attack me nenda mu amazima mugamanyi mumbuulira Ashibaaga Kato yaddawa yaddawa abaana bano baba basazeewo ne bajoyininga pati bannanga abaana bano baweebwa ebimuli byabwe mwete mumanyi kiwulikika ku ground wano kugamba nti towagira muganda munno abamu ne famire zaffe zaatwegaana tulina we tukyama nga wabulazawo naye nga tebakugulira lujjaite eriyo so ne kinnumanyi abaana bano bwe bajja ne beeteteggula ate ne badampingibwa kuba eno yenkola y'NRM bw'omala okwererejja ng'awo bakuta baagala nnyo atannayogera kuba oba tenneerabisa era kati fokasi yaabwe bali ku Olivia Lutaaya si ggwe Sanya nkubuulira kyova laba gwe osobola okufiirwa ennyo Olivia Lutaaya n'afunamu nnyo nga naye ate azijja mu gavumenti okusinga ggwe ekitegeera so my brother Sanya
mbadde nsaba ogoyinga essiro kwatamuko ku buleki katono bw'omala okwakiivinga ojjawo obujulizi ze sigaana pate tugiwagire naye njagala omanye abantu abagirimu njagala omanye abantu abagirimu ge mazima ate era bye biganya abaana okuwagira pati problemu si pati naye abantu bye byange saanya kuba joze gyendi. That's what I can tell you. Nga Dr. Kiza Besigye ne Ajobedi Lutale ayina mission engaze nnyo ey'okuyeekera gavumenti nga bagifunidde ekirungo ekipya era nga balaba nti ekirungo kino ekipya kye bagifunidde eky'amaanyi we kinaawangibwa mu kyokulwanyisa kyabwe. Gavumenti y'omulabe Museveni tesobola yadde okumalako essaawa 24 mu bufunze tesula. Olw'obugazi bwa missioni eno ne balaba nga mu Uganda temuliimu ddiiro gazi kimala okusobola okujanjizaamu ne batuula balowooze ku nsi mwe bayinza okwanjiza missioni eno kubanga nnene nnyo ate essasi erisembayo eririna okukuba omulabe Museveni afutubadde ku bannayuganda emyaka 4. Abakugu we baatuula ne balaba nga eggwanga eriri seefu ey'okwanjizaamu emissioni eno ey'omuzinze ennyo erina okugoba omulabe afutubadde emyaka 4 nga liggwanga erya Kenya mu kibuga Nairobi. Naye teweerabira nti abakugu bano abaatudde abasazeewo nti etuule Nairobi missioni eno akabiriiti akasembayo tewali nsi esobola kubamma visa. Bamaanyi nnyo ne mu nsi mwe batambulira basobola okubamanya nti gundi yazze. Mu nsi ezirina democracy, mu nsi Museveni mwatatuusa mukono, mu nsi ezisobola okuboggolera Museveni nga si Museveni yaziboggolera, mu nsi eziri ewalako, mu nsi ezituwa obuyambi nga missioni eyo yali esobola okuteesezebwayo kuba abakugu basobola okutuukayo bano abaagiteesezza. Naye ne balaba yewali seefu ew'okwogerera missioni eyo essasi erisembayo baakabiriiti akasembayo eggwanga erya Kenya mu kibuga Nairobi. Naye ng'eggwanga lyerimu n'ekibuga kye kimu n'emyezi egitannawera yadde 6 waliwo bannakibiina 35 abaakwatibwawo ku misango gye gimu era egy'okusekeeterera oba egy'okuyeekera gavumenti era ne baddizibwa okwaboobwe ne bawozesebwa eyo. Naye Dr. Kiza Besigye omuyeekera omutendeke era munnamagye omutendeke asobola okwambala ebiti ebibiri ate era nga bye birwanyisa gavumenti kubanga Besigye amanyi ekyo kitegeeza okubeera omusirikale wa gavumenti era amanyi kye kitegeeza okubeera omusirikale w'ekiyeekera. Besigye omusirikale w'ekiyeekera amanyi bulungi Museveni era amanyi bulungi obukodyo obukozesebwa n'okuyiwazi gavumenti kubanga yabukozesaako. Nga ne Besigye ono ayambadde yunifoomu y'amagye aga gavumenti amanyi bulungi nti gavumenti ya Museveni tosobola kugizannyirako oba kugiyisa kiyenjo oti ku mumwa nga yo nkoko n'etakibojja. N'agamba nti nedda missioni erina kubeera Nairobi we baakwatira bali. Naye nga Besigye wa mirundi 2 akola ebisuula gavumenti era akola ebikola gavumenti. Bw'abeera ayambadde yunifoomu ya gavumenti amanyi Museveni nti abajja mugwamu kubanga yagirimu okeera bangi be baagwamu ne mu biseera nga intelligence tennafuuka y'amaanyi. Nga ne Besigye ono ayambadde ekyambalo ky'abayeekera akimanyi nti eyo strategy tesobola kutwala buyinza omulaba asobola okugigwamu lwa nsonga nti yaliko omuyeekera amanyi strategies entuufu ezikozesebwa okutwala obuyinza ekyagwe Nairobi tekyamukanga. Kukyusa missioni singa eba yaliwo oba singa ezze buzzi n'alaba nga ekyali Nairobi kyali kitono nnyo nga katika kibiriiti eno ayina kugitwala mu ggwanga lya Kenya ate Museveni waatuusa omukono. Oba olaba kisoboka? Dr. Besigye ne Haji Lutale baatambula bonna oba baatambula mu nnaku za njawulo
batambulira ku nnyonyi emu oba batambulira mu nnyonyi za njawulo, batambula ku lunaku lwe lumu oba bayawula ennaku bwe baba nga batambula bonna nga n'ababbi abagenda okubba obubbi omuzigo bwe baba bagenda okunona omunyago, buli omu ayita mu kkubo liri baleme kuteeberezebwa, kubanga ekibinja kyonna we kibeera automatically wakyayinza okubeerawo obuzzi bw'emisango naddala obudde obw'ekiro. Bano abayekera abagenda okununula gavumenti era ng'essasi lye bagenda okuteesaako lyeri bula lyokka mu kyokulwanyisa tujjewo omulabe, ne bateesika kugamba nti nedda buli omu agende lulwe tubuzeebuze, oba omwagende mu nsi emu alweyo eyo gy'aliva ajje Kenya nange mmwegattireko awo. Naye ne bafuluma mu kiseera kye kimu era ne bayita ku airport y'emu, oyinza okwesanga baalinnye ennyonyi emu ne batuuka ku lunaku lwe lumu. Bw'oba olaba kisoboka era ebeera mission nga ddala kituufu egenda kujjako gavumenti, naye nga bano abasaala bagikulembedde ate be batambula bati ng'ensanafu, batambula beekutte bati. Bw'oba olaba kisoboka, oba olaba nga Dr. Besigye ye asobola okukikola, batambula lunaku lumu oba baatuuka mu ggwanga erya Kenya mu lunaku lwe lumu. Kakati ekyo kiba kibalemye okuddamu. Tugende ku kirala. Eri mwakwatayo babiri bokka mu woteeri mwe mwabasanga. Mwakwatayo babiri bokka oba mwasangayo ne bannakenya abalala? Bwe muba mwakwatirayo babiri bokka, then bwali bwetaavu ki obw'obutoogerera nsonga eno mu Uganda? Kyokka ng'ate era bakimanyi bw'obeera e Kenya obeera ng'ali mu Uganda, oba mulimu bannakenya be babakwata nabo. Lwaki yo gavumenti ya Kenya tennatusiigira ku kifaananyi kuba gisomberako basanga baleeta obuyeekera n'ensi endala ebadinawunsinge era ebakangavvula esobole okusanyusa Uganda gy'etya ennyo okuzaama? Baalimu bameka? Baalimu babiri oba mwalimu ne bannakenya? N'ekyo nkibalekedde. Tugenze ku ky'emmundu. Emmundu eno yali registered. Emmundu zino ze mugamba piste ebbiri ze mwakwata ne Dr. Kizza Besigye zaali registered oba tezaali registered? Bwe ziba nga tezaali registered, then za bulabe eri gavumenti yaani? Eya Uganda oba eya Kenya? Waliwo pisito esobola okusinziira e Kenya n'ekuba mu Uganda, era pisito weebeera mu Kenya eba egenda kukuba munnakenya. Katugambe nti Museveni ye yazeekengera nti zaali zigenda mu nsi ye kumuyeekera. Mu bufunze Museveni alina intelligence mu nsi etali yiye okusinga gavumenti ekulemberayo. Teweerabira, teziri registered, kitegeeza gavumenti teziinaako kulada, tezirengera. Gavumenti ya Museveni yo yajjawo ebitangaazo ebirengera emmundu zino mangu ago n'ekimanya nti tezirina registered, era abazikozesa baagala kuleeta buyeekera si mu Uganda, si mu Kenya we bazikwatidde, wabula mu Uganda. Nayo gavumenti ye Uganda nga teyeeraliikiridde nti ono ayagala kundeetera migozo bano, n'esikayo busisi nti nedda, ono tayeekera beeyo, wabula ayeekera nze. Emmundu ezo zaali za bulabe eri gavumenti kyebbiri, gwe omulabi wa vidiyo eno. Gwe bw'oba otunuuliramu, emmundu ezo zaali za bulabe eri gavumenti kyebbiri, eya Kenya oba eya Uganda, kubanga ate n'owa Kenya akimanyidde ddala bulungi nti owa Uganda amanyi okuyeekera zi gavumenti.
banga akimanyi ekyagwa Rwanda mu 94 amanyi essasi lye baakuba Desire mu mutwe amanyi ekigenda mu maaso e Mogadishu amanyi ekigenda mu maaso e Congo era amanyi ekigenda mu maaso e South Sudan n'atafunamu fiya kugamba nti nze ebiseera ebisinga ntera okukwatagana ne Uhuru Raila twepinga era tuli ku kibiina kya njawulo mu by'obufuzi ne waliwo etutuuka nga tulina okugatta obwongo okuyisaawo ebyaffe era waliwo ne twagenda mu Uganda okuyisaawo ebyaffe ye n'atatyamu kugamba nti naye ye Besigye wano aba teyeegasse na Museveni kuyisaawo bibye tebalinze mu kuyeekera nze kubanga teweerabira owa Kenya yagenda mu Amerika era ne batta emikago gye batta ono n'agenda ew'omukyala. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tucaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyuse okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge ngali wala manetaze enamba yange yenu eri 0707763711 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu visa zibuze amakaga kolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.